era okutusiruwaza waliwo ebintu ebimu ng'olina kubalamu nnyo. Bulabye tesimanyi buzibu ki kubanga ekituufu kiri nti principle gw'oliko oba His Excellency Bobi Wine gw'oli mu kulumbagana tosobola oba tasobola ndowooza ayinza obutakuddamu, era ebiseera ebisinga kati olaba ensonga ffe abamu bezikwatako olaba nga kitukakatako ogamba naye Lugaya ali kuki, because you cannot see that you are one of the content creator, oli muyiiya n'ogamba nti kati gwe obuyiiya bwate ogenda kudda mu nnyimba. Besides, by the way, bw'oweza YouTube bw'oweza gundi zibeera 3 zibeera emirundi 3 claim 3 nga baziggyeyo copyright claim kyano basobola okugitwala. Naye kyonna kyekiri bw'oba oli ku mulimu kyebaneteesa nga muganda wo nga mukwano gwo oba nga omuntu akugoberera nga faaniwo, baneteesa sente ziseseme zizeeyo, yenna yakuwa essente obeeko nekyogoberera okussa Kyagulanyi wansi zizeeyo, because ekikwatagana n'ekyensimbi togenda malako naye tosobola. Oluyimba lwe bayita Kiwaanyi Gravity Omutujju yagenze n'alutuulamu Kiwaanyi lwa His Excellency Bobi Wine. Oluyimba lwe bayita Kiwaanyi yalutuddemu mu kulutuulamu n'olukozesa. I mean, singa wavuddeyo n'okozesa Kiwaanyi, nga you appreciate His Excellency Bobi Wine, n'ovaayo like you say n'ogamba njagala okwebaza Bobi Wine yakola bwe bwati naye I dedicate this song to Bobi Wine, nga mulimu n'ebigambo omuntu byasobola okubeera ng'atuula n'afumiitiriza. Problem eriwo Ugandans tetufumiitiriza. Nga lumu nabagamba ne mbagamba nti mu bulamu bw'ensi eno bwe tutambuliramu singa omuntu obeera toyina gw'oswalirako banange ebintu bigaana, kubanga buli kyokola kyonna gaba majambi because toyina gw'oswalirako, okola bibyo byoyagala. Nga waliwo omusajja omukulu wano yali munnamawulire n'atandika okugamba nti Bobi Wine yemutemu, Bobi Wine yakola bwati, Bobi Wine ye nga ye yabulwa omuntu gw'aswalirako nga talina muntu n'omu gw'aswalirako. Bingi ebize bibeerawo, naye mu music industry kati gwe ate wabuuse boundary. Ekituufu kiri nti yenna alina akuwaga, wandibadde oba musooka ne mutuula oba n'omugamba mwana kigaanyi, wandibadde omugamba mwana kigaanyi, because yenna akuwaga. I'm very sure nti kisoboka okubanga oli ku kkubo kyamu ate ye nga tasobola kugamba nti waayi wano wakutte wakyamu. Anyway, muli mutya batulaba basebo ne bannyabo, mbaniriza ku Big Brother Uganda kw'oli, nyamba ompe ku kigalo subscribing, kumalo subscribing ompe ka like awo, janguko mu comment section tunyumyemuko mpola mpola. Bingi ebibaddewo ate mpozi His Excellency Bobi Wine yazzeemu ate era ne yeetaba mpaka eyo mu Europe, empaka ezabadde ez'amaanyi ennyo, n'akuba ekikumbe ekya ddala ne balowooza oba omanyi tetumanyi nyambala mmwe Bannayuganda n'abalala abasinga bayinza olaba yayambadde zigolobotomu ziri ezasooka n'akuba ekikuuma n'ateekako akakofiira, amanyi kano kalogo just kakuba ttaala kati ne kagamba nti oba olagirawo n'ogamba nze kati nze ndi bwendi, naye tumuyozaayoza. Wabula twagala tusooke twebaze new first lady Bikyalanda kandi kubanga ya designing omukulu baba yamu designing kibolobotomu ekyo ne kisoma. Banaye
ekintu kya copyright, ekintu kya gravity, omutujju. Omuntu yenna akulumba nga mutuufu tozzaayo. Ate ekizibu kye wakola wagenda n'olumba omuntu ng'aliko baffe. Naye mu butuufu simanyi kati bwe nnyinza kubeera awo nga ntandika bweneraava abantu abamu bali batandise kuba wadde oyimba bintu bibayirawo. Wadde oyimba ebintu byo nga birina engeri gye bikolamu. From nowhere oluyimba ne lukwata ku YouTube ne lutambula, from nowhere audience ne lwaniriza, from nowhere ne lugenda wansi mu mizigo. Manyi oluyimba mu abayimbi oba tomanyi ngeri ki gy'oyinza kumanya nti kati oluyimba lukutte. Oluyimba abakyala babeera ku mizigo abo obuzigo obwo mu ggeto eyo batandika okuluyimba nga bw'aba akola emirimu ati n'aluyimba. N'owulira obwana obuto nga butandika okuyimba. N'owulira because sooka omanye message gy'odelivaringa mu audience yo oba mu bannayuganda. Manyi waliwo bannayuganda okukwagala nga bakwagala just. Kuba njagala kuwa example ya Mariachi wabadde ku comedy store. Just n'avaayo n'avuma n'avuma oli omwana tengetenge. N'afuna engeri yalina ebigambo byakozesa nga bimuvoola. Abivoola n'abazadde. Naye nze nali simanyi nti ate waliwo guyinza okukya ku makya nga abantu bavuma Mariachi bamutabukira. Epasi yatandise ebintu bino naye sitwategedde. Oba epasi nga naye waliwo kyayisaawo naye ate twagenze okulaba mu kukitunuulira ennyo ekituufu nga kyabadde kituufu. Mariachi yakoze kirungi. Newankubadde mwali temukiwadde budde singa epasi yavuddeyo n'akikola n'akitandika. Naye kati sooka olabe nti muntu ne bw'oba bakwagala nnyo bw'okola ensobi ebiseera ebisinga. Ensobi zirabwa. Kati gwe gravity okuvaayo ate muno si butosiizinga fire. Twebuuza ani akuwaga, ani asinga okukuwaga. Kubanga kati ate ensobi gye wasooka okukola wasooka n'ogamba bannayuganda tetwetaaga malwaliro. Bwe tuzimba amalwaliro amangi ennyo ekireeta ne bannayuganda okulwala. Omuntu osooka n'osirikamu n'ogamba naye kati ono tayo ategeera bulungi. Naye kati ffe mujja kutukyawa naye nga tusigadde ku mazima, nga tusigadde kubabuulira mazima. Kubanga okukyawa kukolebwa buli muntu asobola okukyayibwa. Aye tesobola kusanyusa buli omu. Era gwe bw'oba oli eyo gwandaba gwe ngolowooza nti ogenda kusanyusa ensi yonna neva tekiribaawo ate tekijja kubaawo. Kubanga ebintu bye tukola byonna bajjajjaffe baabikola. This is history. It repeats itself. Ebyafaayo bya Uganda biraga nti abazungu baagobwa emyaka 62 emabega. Mu ky'abazungu bagobwa. Emabega. Era okufuna obwetwaze kati tuli mu myaka 62. Naye kaakati bwe baba baagobwa kitegeeza waliwo mu history yaliwo awo wonna. Kati gravity tokola kipya ebyo baabikola. Naye kati gwe engeri gy'okikozeemu ate oli ku muntu essuubi ly'abantu, essuubi hope. Abantu bali eyo balina essuubi mu Kyagulanyi ate gwe gw'oliko gossa wansi. Oba otegeera bulungi. Oyagala kuŋŋamba gwe tulaba bigenda mu maaso mu ggwanga. Oyagala kuŋŋamba Bigayi ye tomwegomba kati ssaawa zino. Kale kankuwa example nnyangu nnyo ya Bigayi. Oyagala kuŋŋamba gwe Bigayi tomwegomba. Sooka otulemu okolowooza ogambe naye kale wadde akasente nakalya baakampa oba nze si Kyagulanyi wansi oba muvume oba nkole ki. Naye kale ate mwana otuzza mu bya kisiru. Tudde awo ne tukuwa n'obudde ntandika okwogerako. Sigaza erinnya lyo ly'oyina kubanga kati tulina ffe gye tuli n'abalumirirwa eggwanga bagamba nti twagala eggwanga likole bwetu tuba tufunemu bwetu mu maaso. Kikwate n'otandika okuleetera ebibooziboozi byo. Noyimya ne mu kamera. Singa oluyimba luno waluggyeyo n'odda mu kiwaanyi n'oluwa credit oba n'omuwa credit. Kozi kiwaanyi lwali luyimba lulungi. Ate message yali eri ku bulamu obwa bulijjo. Buli omu asiba kiwaanyi.
azinina waawoli osiba kiwaana oli mu kutulimbalimba otusudya naye nga wandibadde oyogera amazima n'ogamba nze bampa ssente kukuma Bobi Wine oba bampa ssente kussa wansi Bobi Wine kalaasi yandibadde kiggwa that naye bodda ku luyimba infact ekyo gwe waleese n'ozuukusa ne bano abaana ba Kafeero naye ndabi gye mbadde ndaba however much nti atubeemuko ku magezi waliwo benda byabadde boogera abalowooza nti nno ennyimba tezaali za Kafeero mbuba how sure are they oba how sure are you nti ennyimba zino zaali za Kafeero kati mwe temumanyi kye bayita copyright ate njagala mbabuulire era we bukera ku makya ne bukya ku makya nga copyright law ekola wano mu Uganda bayimbi bangi abagenda okukaaba bangi kubanga bangi abazze mu ngoma nga wallahi tebalina tebamiitinga nga famire z'abantu abantu abo omuntu nga tamuwanga lukusa wabula mu gwe ya Sseruganda bakoze mu bya Sseruganda nga copyright law bw'eba ekola wano gavumenti n'egissa mu nkola n'eba nti ekola nga producer nvunaanyizibwa nga nzirwayita nvunaanyizibwa ng'omuyimbi nvunaanyizibwa nga buli omu eya contributinga ku luyimba olwo ng'avunaanyizibwa bangi nnyimba zammwe bagenda kuzijjayo kyonkubuuza because writer jagenda afiringemu foomu ajjuzemu foomu agambe oluyimba olwo ABCD ate bangi abayimbi mukimanyi bulungi nnyimba simwe muzeeyiiza kati gw'ovuddeyo walambye ekiwaanyi oluyimba lwo baluggyeeyo ate otwandise okuwoloma zeŋŋamba walampa omwera mannyo oyina engeri singa omanya ensobi zo n'omanya abantu bakwagala bayirawo gwesebo si kyangu kubeera ng'osobola okukwata cricket of Lugogo n'ogijjuza just ku nnyimba zo z'oyimba naawe muli okimanyi yes yeeyo audience yo yeeyo tetusobola gikkaka gikujjako yeeyo Mungu yakubulesingira awo n'akuteekako favor igwe ne bonoleero eti okwepiikya nyama etali mu ggumba oba bigambo bifaanana bitya yeeyo era mwana wattu basasula omutwalo basooka mu 5 mteringe sponsoringa bayingira ne boyingira akasamu noyingira omutwalo bagusasula n'ojjuza cricket off kati gwe lwaki teweebaza Katonda okubeera ng'osobola okufuna favor eyo okuva ewa Katonda n'omanya nti kakati obutuufu sigenda kugenda mu bintu bya kisibo ate nkukakasa gwe musajja gwe singa wali kubanga wali tobiriimu nnyo ebyobufuzi kuva mabega singa wakyewala n'okuba ndongo yeeyo ey'ekisirusiru n'ogikuba n'enyumirwa abaana wansi ku gulawundi abageto n'abaana abato singa tetulina kye tugamba tetwandifunye na budde obwo bubeera nga bukwogerako naye Mbukyagulanyi oveeyo mbweyogere Mbukyagulanyi agenda kwogerako suubira in fact njagala mbabuulire singa wabaddewo etteeka His Excellency Bobi Wine nga buli amwogerako ng'alina okusasulayoko ku kasente oba awo twandifunyeemu kubanga nange kennyini wano bwe mba njagala okwogera ne mmanya message ne ntuusa message wansi ku bwe kikwatako kaseeba nti erimu Kyagulanyi ngenda ne nsasulayoko ku kasente ke nsasudde azilonga zinkitegedde message yange egenda kutuuka mu beetuuseemu nga naawe ayogera ku Kyagulanyi eyo ng'osasula ssente because like His Excellency Bobi Wine alinga the main cash crop in Uganda wakati gw'otandika otya n'ovuddeyo nokulabye mu kamera n'eŋŋamba omusajja ono alina abadde embimya amazzi nga saagala byogerako saagala byogerako n'ovaayo n'obeera serious yakwatibwa ennugu oluyimba waluyimbye ng'okimanyi bulungi gwataddemu ebigambo byo n'oleeta eŋŋoma eri Dan Magic gye yakola n'ogituuzaawo munange nno n'omuntu atategeera gwe golabanga atategeera asobola okutegeera ku kintu kye wakoze because wagenze ku ludda olunyigirizibwa actually tolubeeranga nako ate gwayongedde kunyigiriza bunyigiriza so nga ate oba kusirika busirisi n'ogamba nti kati nze nsirise kankole byange
bannange singa enseera ekwagala yandikumanyidde awo obulabi teyayimba bya kisiru. Naye ze amagezi genkuwa His Excellency Bobi Wine mwesonyiwe omuviireko ddala ngembwa bweyita ku ssente muyiteko buyisi mu buli kimu enabba n'emirembe. Naye wallahi bwe weeyongerayo mu maaso wano bwowati era nina gundi gye nalaba ng'ogamba nti tekisobola sula kaliyayo namboke newankubadde si ye yakkola. Naye munnange oli omusajja ali favored kubanga singa tabadde favored wandibadde omukwatako singa tewali n'omu akuddamu. Naye ndowooza nze sinze ensoose sinze ensembyeyo sinze ali wakati bakyajja bangi abakulambululira oba ne bakugamba kiki kituufu kyoli era lwaki okikola bwoti. Bingi ebibeerawo naye problemu eriwo mukisussa nnyo. Problemu eriwo muyitawo mulina okukoma. Problemu eriwo mubuuka layini ze mulina okukomako. Problemu eriwo mwe mulowooza His Excellency Bobi Wine the people's president mulowooza mbu akyali ku level eri eya Bobi Wine omuyimbi Rastaman. Ate nja kyogerera nkiddemu Rastaman yakuleka yabaleka kiyinza okutwala decades and decades nga tuzzeemu okufuna omuntu nga muyimbi ng'afaanana nga Kyagulanyi ng'akoze ebyafaayo ng'ebya Kyagulanyi. Kijja kutwala decades that is ebyasa n'ebyasa idea. Mungu asitula omuntu nga bw'aba amwagadde from nowhere from zero to hero. Kyagulanyi hero yafuuka hero w'abantu si mu Uganda mwokka mu nsi yonna. Olwa katabo ke nabadde nsoma bamuyita Mwami Morgan Albert yabadde alina akatabo ke yawandiise omusajja Mungereza alina akatabo ke yawandiise kafulumye ntera omugoberera naye yagambye nti mentioninze ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mentioninga ku mwami omuvubuka wa South Africa Malima mentioninga n'ogayo omulala mu Africa abavubuka Katonda bajje ku zero n'abafuula hero worldwide. Bobi Wine nga mwali kakati gwe ekyo lwakuba ekizibu temusoma temumanyi kusoma butabo temumanyi kusoma byafaayo temumanyi kusoma bintu biki ebigenda mu maaso mu ggwanga temumanyi kunoonyereza ofubutuka eri n'okola bukozi kintu kubanga singa wali musajja gwe oba muvubuka gwe singa wali omanyi engeri y'ebintu gye bitambulamu oba n'obikwasaganya n'engeri gy'oyinza okukigattagattamu tewandirumbye Kyagulanyi n'engeri obulamu bw'abavubuka gye butambulamu tewandirumbye naye bandikuwadde ssente obulaba yabagamba ssente muzirye wazeera ne muzigaana naye problemu eriwo mulya ne muswankula kati guwadde wazze mu kuswankula n'alya n'akulya ebbali olwedde yategedde dda nti walidde okulya mulye naye mulye ebyammwe kubanga abamu tetwagala nnyo okumanya oba oli bulungi oba toli bulungi because obulamu bwe tuli mu bulamu nga buli omu tunoonya engeri gyetuyinza okuba nga tuzimba kino ekintu kye tuzimba ky'abaana baffe ne bazzukulu baffe oba okiraba wentukira okuba nga nzadde n'omwana wange naye n'azaala so that oba omwana oyo yeeyagalidde mu gavumenti eneddako oba muzzukulu wange yeeyagalidde at least balimanya era balinsomako mu byafaayo Daddy yakola bw'ati ne bw'ati ne bw'ati okusinga ggwe ebyafaayo bijja sooka babisome mu 2000 okuka wansi nti oyo yali Gravity yali muyimbi yajjuzanga cricket over yayimbanga bw'ati n'ennyimba bwezi bamale bajje ku Jamaal bamuggyako gambe nti ono yakola bw'ati ne bw'ati ne bw'ati kubanga kati twayingira dda mu byafaayo twagala kukyusa ggwanga twagala kukyusa bulamu bw'Abannayuganda bukyuke naye nti essuubi mulimu abantu abamu abalina essuubi mu ffe kubanga nze abalonzi bange abannonda banninamu essuubi
era n'abagenda okunonda ekisanja ekiddako banninamu essuubi. Naye kakati gwe mukulu kigwolese okuleka okubeera nga odda ku ludda olunyigiriza kubanga lunyigiriza ate omuntu munnansi asembayo okuba obubi. Kitegeeza. So it's a matter of kwetereeza. By the way, osobola okwetereeza tumanya nti kati yeeterezezza ategedde. Olaba live example eya Mwami Mayanja bigayi soko ogirabe tegera ttaano soko ogirabe. Anyway, eyo ndowoozayo nga nange bweri endowooza yange sagala kulinnyirira ndowooza naye ebiseera ebisinga oluusi eyinza okugenda out of boundaries nga kisusseewo. Njagala obeerekereza naye teweerabye bannaffe aba Century Property Real Estates Uganda Limited basangibwa wali Kyaluwajjala Namugongo. Genda obalaba awo ku opposite church basobola okubeera nga bakuyambako. Batunda ploti 5,000 mpaka waggulu era bintu babitambuliza ddala bulungi. So nga ate bannaffe aba Victoria School bakugamba nti bali wali Nateete bw'ova ku bitaala ogenda oli ku Masaka Road kalina ojjagiraba eriko Victoria School Beauty omwana wa P7 Senior 6 jangu bakuyambe basobola okubeera nga ebintu babitambuza. Aba Hamu Connect kampani y'okusobola okutwala omuntu ebweru kutwala mu nsi zonna osobola okuyamba osobola okubeera nga kuterawo embeera tosobola bonaabona ogenda obba Uganda oba omaze okufuna omulimu. Hamu Connect basangibwa wa Baku FB Tower Building room number 003 we bali awo ku ground floor osobola okubalaba. Ate nga bannaffe aba Nina Guest House oyagala owummulamu ng'oligulaayo eyo jangu obalabe. Gendawo owummulirewo nawe newoba nga oyagala kubeera nga ogenda massage sauna basobola okuba nga ate bakuyamba kubanga byonna weebiri balina DSTV ebisulo ebirungi ennyo ddala. Top Care Restaurant bali wali Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga Masaka Road still ku left yo osobola okubalaba awo era nga ekintu kimu ky'oba olina omumanya nti oba olina abantu 1,000 plus oba 5,000 basobola okuyamba omukolo ne baba nga bakuteekateeka bulungi. Bannaffe ba Top Care Restaurant abasangibwa wali e Nalukolongo balina branch e Nabbingo ne Masaka osobola okubalaba ate biba nga bitambula ddala bulungi. Shihan Standard Day and Boarding Primary School y'essomero lyokka osobola okutwalako omwana wo n'omanya nti okutadde waka kubanga omwana oyo aba asoma, abaana balya bulungi, abaana basoma, abaana balina sports, abaana bayimba babazuulamu talents ez'enjawulo. Shihan Standard Day and Boarding Primary School basangibwa Lubaga mu Bulwazo okulina na 24/7 motel era baba bakikwasaganya bulungi. Webali nnyo webalire ddala ebintu byonkoledde okunjagala n'okungoberera subscribinga ng'ekaafu ekigaalo nyamba kubanga byenjogera biyamba ggwanga kimanyi naawe okimanyi. Njagala obasiibudde wano abantu bange abeena kasete baagala nnyo temwerabira. Tulina Nakawoya Esther Cup era nga wali ku Lwokutaano weeri nnyo wali Kamuli gupe egenda kukwatagana ne Kamuli mwebali nnyo mwebalire ddala ne kali esuubula Cup egenda kujja inshallah akumata kumira mpeera nze kali esuubula Ssaabasajja Kabaka wa Buganda owangaala. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shihan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shihan Standard Primary School. We invest in education.
weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75573936 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssenkyale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi.